Magere Bobi sise.
Tula once, tula. Muleka tula ya kusigira. I see police firing tear gas. Disperse the crowd. Embeera gye tulimu ya mukagubalagala tenyinza okugamba abatulaba. Odawa bana bava tuisako malwa nava mawulire kuona tiya gasi era nkyamuli Uganda ekawa bantu Uganda ekawa muna mawulire etingi you alone mwa tiya gasi yanumya n'omutwe buli kanako. tiya gasi ngosama zimaso moto kama sata yongera kuba na wamsu kati nateka mazi you are mixing things. Gamula bagera ku simu ya ku lead operation. Okitondedde mukono ngenda Wasobola okwogera tulina beera mu nsi yaffe kanjije mikono ne tusikaza magulu abalabi baffe abadoboozi lya Uganda bakukyobagamba kigenda maaso wano omukulembeze wammwe ali mu mbeera ati ekijja mu maaso nekyo okukulembeza akaaliwo bali kukyesangana ne poliisi tubuno baba muleka sobola okujja launching manifesto wati bamuleka but we shall be communicating ekigendo zongere ate nekwekaboko ndo ofune byokumwe wa duko bagamba fande wasaya kishiro kamera jiresi ya Senda bekigenda mu maaso President baagala mutwala kabala okugenda bagenda mu maaso ndaba olupango luliwo abakulu abo ababiri omulengera be bakulidde ekikwekweto baagala twala pulezidenti waffe
abakulu abo ababiri be mulaba baagala twala pulezidenti waffe kitegeera wa gye bamutwala sitegeera gye bamutwala naye nga bapulezidenti bonna abalala babalese ne bagenda ne bakola bye balina okukola naye pulezidenti waffe tebamulekedde mirembe gyonna lunaku lwaleero bali mu kutya kwereere wangi wawula ndi bizo ojja kunkubiridde okitegedde embeera eri wano yakwagala twala Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti waffe ow'ekkumi yembeera gye bagezaako okukola embeera yeri wano wetuli baagala kutubuzaawo pulezidenti waffe ow'ekkumi ze nteekateeka zeninganga alaba nga nze ali ku ground kati nange nzina kubeera no standby nemanya pulezidenti waffe gye bamutwala bituufu bye babi mwana afudde bwe bagamba omuwala kashami nakamanyi age nkamanyi omwana aze wali manyi nakugamba shamimu afudde lwakubye wano ku mutwe Rukundo ekyemuwulidde tuyinza okugamba tetunnakikakasa naye nga Shamimu chairman wa Freedom Border vice chairman wa Freedom Border batugamba avudde mbulamu bwensi ku masasa agavuze wano bakubye abaana nga bataano naye eri mutwe ali mu mbeera sennungi akasiriikira kemuwulira omwana Shami atuvudde ku maaso ku masasi agavugiddwa olunaku olwaleero
Tuli mugezaako okumanya naye agavaayo galaga nti Shamimu afudde. That's you come to what? We go. These are really some three. No, it's okay. Can I see you? You man table. I know you. Can you carry? Can you go? Can we go home? No, you tell them we are going. No, nobody will touch you. Go. You see? You cancel. I know you. Nobody's going to touch you. Nobody's going to touch you. Go. No, cancel. Okay, we go. Go. Don't touch it. Go. Let them go away. Go. Yes. Cancel. Go. Go. Me, I'm singing this one like playing. That one of Kasese was the best. When they gave full order. You clear whatever you say. Whether it's someone with the time. Gwe amawulire matuufu kamuwa kagaki Shamimu Shamimu afudde geno sooka ogobe nasiifu oyo olabe nze n'ennusu Bagenze kamalo kabalingako geno bukyaliddeko anteeka mu gundi teeka mu nakye simu ngirese wali era kyoba mayinzi yantugende ffenna nanti sajjadde mu kazi naye twagenze ffenna ne tubeerayo kale evudde eri kuttu Omulira bayo zikidde eri ku 0%. Banka banaye tuwegayiranga ku Baganda baffe emikano gyaffe mutuwaayo Kampala banka kuba embeera gye tulimu yakazigizigi ate twetaaga omuliro embeera gye tulimu yakazigizigi embeera nadde tugitegedde tiyetaaga nga tujjuza amasimu gaffe embeera gye tulimu kusaayi yakazigizigi batandise okukwata buli omu yonva nundi bagala mutwala principal waffe bagala mutwala ndiwo batuusaako embeera buli egenda maaso wano we tuli yanga oli kayanga abanene kunze like oyimyaka nga 25 ali mu 28 bakora aye nina byenakoze kusaga ulira ekintu
Bank tuba tusobola okufunayo emitwalo 2. Tuba tusobola okufunayo emitwalo 2 pa bank. Namba nandi ngitaddeko olunaku lwajjo. Shamimu owa Freedom Border. Shamimu atera nnyo okubeera ne Nasifu. Amawulire agagavaayo bagamba afudde. Naye nga pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Uganda mukato omusajja kyalikola wali banamawulire bagamba laboole omusajja byalikola. Nogera tunulisa tono kamera omusirikale oyo yali omusirikale ali yatumya omusajja mabuli eno. Uganda mukwate omusajja ayingira mu nju yabe wali ayingira mu nyumba yabe. Mutukole mu nju bakwata mu baswaze. Naye nga yazo. Mbako kapao. Ndi kunonya mwenyini wako Shamimu. Shamimu omwala. Ono wachi. Kwa record. Soko ntekemu nga wetutambula nawe. Njagala jimu. Kantwaleko bbiri. Ngajiko kubanga munonya naye agala teka. Kino nkize mbadde mmanyi jinja mbadde ndatuteeka ku chest bwe alendize wansi. Ayagala ki? Adanonya mapa. Kolaki. Ononya mapa. Ndiwa, ngoko pesa dawa. Enamba kambasomero ku namba eri 0758 99 74 81 ereta Isco Jamil. Enamba eyo eri 0758 99 74 81 ereta Jamil Isco. Ye namba gyosobola okusindikako sente netusobola ofuna sente za power bank. President bagala mwesa bagobawo bantu bamutwale bamusibe embeera gye bagezaako okukola. Naye nga abakuumi ba pulezidenti abafumise ebiyiso abamu abasinga era twababalazeeko babafumise empiso abakuumi ba pulezidenti abamu tebali mu mbeera nnungi. Temulabawo eri mutwe, temulabawo n'abalala, naye nga Shamimu kitegeereddwa nti alabika afudde. Shamimu wa Freedom Border kitegeereddwa nti alabika afudde. Musabire kuba geega agakafulumawo.
Cheers. Namba y'osobola osindikako enamba y'osobola osindikako akasente ako nosobola ofuna power bank naye tuyisaawo enamba gy'osobola osindikako akasente tufuna power bank wakati embeera gye tulimu era yakubeera nga tusyaginze tusobola okulengera abasajja abeetoolodde emmotoka erimu pulezidenti emmotoka erimu pulezidenti simanyi oba bassa oba nnungi etya oba nnungi kitenkana kitya naye Wait.